Poliisi y'Iganga ekoze ekikwekweto ekiro ky'eleero mwekwatidde abavubuka 21 okuli abawala 2 n'abasajja 19 nga muno mulimu n'abaana abali wansi y'emyaka 15. Those one who are even taking smoking marijuana are also among those one arrested. So we carried out operations in Freedom Square. We went to Shivani's, those corridors, and also the corridor of Mwana Highway Hotel. Okusinziira ku DPC w'Iganga Ndiita Nasibu ategeeza nga bwe bagenda okusunsulamu abatalina musango n'abateeberezebwa obubbi bakusiibwa mu mbuga z'amateeka ko n'okulabula abazadde abeesuddeyo gwa Naggamba ku baana baabwe. People who have been arrested are going to be charged as rogue and vagabond. Others will recover the marijuana on them, and therefore they are going to be charged of being in the possession of marijuana, such that they are taken to court for rehabilitation. And I also expect the parents also to talk to their children. Ono era akakasizza nga bwe batagenda kuwera kukola bikwekweto nga bino naddala mu kiseera kino ng'ennaku enkulu zisembedde. Decided to carry out an operation Peaceful Xmas, such that by 25th onwards up to 1st of January next year, when the environment is calm, when we are not receiving any complaints, that's why we have started early. Ate abamu ku bakwatiddwa bagamba nti balangibwa bwemage. Baana genda ku stage saada abenga 3 aniko tekateka kugolola ofisa baana ganaawo batwala so nagezaako kubenoola kubawa kwa ID dange pameti bichi akuba tujoda benoola poliisi n'omutuusawa. Obumenyi bw'amateeka mu biseera bino nga nnaku enkulu zituuse bweyongera nnyo n'olwekyo poliisi ekubiriza abantu buli kiseera okubeera